twenenganye omusajja atukubyeko surprise. I can even call it surprise. Omusajja wa kokoliro ko tali soko tukubiro. Soko tukubiro. Njiri katingi njiri nkolongo njiri katingitinga lunko tyanze njiri katingi njiri nkolongo njiri katingitinga lunko tyanze. Oburambuga tukuna tabu bitambula biti. Government yemache erimpa. Nzokwanga ngukoze. Where did you get that word? Government yemache erimpa wachijjawa wajikolanga slogan. Chajjabuzi. Okay. Chajjabuzi bigambo kibawo osobola okuba ng'oyogera ekigambo ng'ekyo naye omuntu ne bantu ne bakinyumirwa. Oli osobola okuba ng'oyimba nga ebintu bye bya bulijjo naye abo ne babikola ki. Kamiyoni agenda ayimba oluyimba nga naye ayimba oluyimba. Tamanya tijja kunyumira abantu ye nyumira nga yagenda nti ekintu kikoze eki kinyumidde ekintu nange bwe nti. Saddaaka noga nteeke talaafu. Mbalamusiza mwena abatulaba mwe bali kutulaba mwe bali kutuwuliriza. Amanya gange nzo omusawo Museveni wa Kalaso Akoze Erinya lya Nema omusawo Suseni wa Kalaso Akoze Oluyimba erwalero nditegedde bayida bulijjo lyali lya Nema kulyoge nga yoyo emirimu gitambula si mibi emirimu si tujjanjaba nkwasiza n'amaanyi toza kuŋŋamba emirimu gyaffe tegisobola kuba bibi naddala egy'okujjanjaba kuba abantu balwala covid mwe tebafekitinze abantu balwala njagala gana omuntu alwala mu covid munna waliwo batolwadde covid era tubajjanjaba wabadde waggulu wadde mbadde mukola dini tebatugalangako abasoba babagale omusawo tebamuggala waliwo ekintu kyebatazanyirako ekyo bakizanyirako novaayo omusawo Suseni notabuka noganze ngenda kukuba luyimba nyingidde mu industry ekitono ekiina kino ekitono ovudde nakyo ekindimu nazaalibwa nakyo saakisoma saakisoma nazaalibwa nakyo ekitono tebakisoma abantu abasinga ekintu tebakisoma ekitegera ate tebakikopa tebakisoma omuntu agenda ayina ekitone ng'asamba omupiira none yagusoma obusomi bawufu ono anaza kuba kimuli munda aba muzibu nnyo ate oyo obongerako aba muzibu kati ekitone kino saakisoma mukama yakimpa bubi kirima munze kiri munze nze ebiseera ebisinga era olumu mbeera ndiwa zaliko zali sawa ngenda okukabira ku gundi zali sawa nga 8 zuuka ku makya olimu mpawamuka ekiro nga nebaka waka n'omukazi olongolota neyota ngenda okulota ndi ku stage ndi mu kuyimba microphone kakati kindi munze era nenvayo olima nendufulumya waliwo oluuta omukyala nakukwata nangamba kinangamba nze nali mayindi ndi ku stage agendekera ekitanda nali mayindi nga ndi ku stage bakita kituuti ki kumbe ndi kuki ndi ku buliri enjira nga nanga nti wano oli ku buliri konze nenzirawo kati ogenda okulanga ekintu kikulimu muggwe n'oluyimba olulaba odigira ku bijja ebigambo bijja buzinga mu kintu otabulose negenda okulanga nti nga kyekyo sitole kyeri mu luyimba lunkotya sitole kyeri mu lunkotya kitegeeza ki ekigambo lunkotya kineneko era buli kimu kyonna kinayimbye lunkotya naga njiri nkatingi byonna byonna sitole neneko naye omuntu yali alwaddeko ekifuba kye bayita lukonvuba olina alwala ekifuba naga olukonvuba kiba munda ekifuba kye bayita olukonvuba kimubeera muli munda tekiva muluka nga kimuli munda kimuli buki kye bayita lunkotya ekintu kikubeera muli munda n'obusungu obw'amaanyi kikwatibwa na busungu lunkotya luli muli nga kikula buki gundi bubi lunkotya akati ekintu kikunyiga kati olwavudde n'empanda obusagwa wangi nembanda buba muli ng'owulira otuutidde kati luba lunzite luba lunkotya nga lundi bubi so mu mbeera efaanaganako bwetyo ekigambo wekigwa lunkotya sitole yonna yonna emuli mu kigambo mu bigambo 2-3 esitole yonna eri mu luyimba mu bigambo 2-3 kitugambire abatulaba nabadde ŋŋamba nga waliwo abamu mukyala gwe nabadde nnyembako oyo nga tayisa bulungi ali mu kodomi we ne bano abantu kugamba nafuna kino nakulabe n'omukyala ekitegeera bakulabe n'omukyala naga nti gundi bwati bonna lula atutte kino lula yamumpi era oyo muwanvu oba okitegeera ne bano abakoppa olaganda oli najja nakoppa kiwulya jjukira gwe ki mukama akikuwadde kakati nze ŋŋamba abantu ekintu mukama we bakuwadde abakuwadde nze nakulira mu kyalo mukulira mu kyalo twaterekanga emmere naye nga wetwatereka emmere omu yagikwatangako emmere eyo buli omu natereka emmere ogenda okera ku makya ngaemwegaze ndategaga lwaki
nze nakwata nkumere nga tegaga kakati kiba kitunu omuntu nti wabaawo oli n'agaza emmere n'atagaga n'ogenda ow'omusawo omuzuula nga kuba empiso ng'ate wajjukira yonna weewamu omula neetana oli n'agikuwona etakola ki kiba kiki ekyo nsonga kyebanga omuntu aba akuwadde omukono katonda aba akuwadde ewombamu nabali nti oli alina omukono gw'emmere kakati ekintu kimukama kyaba akuwadde aba akikuwadde okuvaayo ng'oli musawo abantu babadde bakola Kalaso kukoliroko gavumenti emala kyerimpa ejja kuwa kiki ogibanja gavumenti abantu betujjanjaba bano gavumenti ebajjako omusolo obadde okimanyi ekyo omuntu senga akeera ku makya abadde nga gavumenti emajjako omusolo n'ageza n'alwala bageza n'alwala omusolo gavumenti gwebadde mujja gukendeera ekyo badde tekyakula omuntu luli jukira yakolanga nanywa amazzi n'alya emmere n'agendawo n'akola kyaba takyagenda n'abaabeeraawo abatudde omusolo gwaki wa gavumenti bwenvaayo omuntu oyo nemujjanjaba naawona n'addamu okutandika okutambuza n'avuga n'agenda wali amafuta g'abavuze gavumenti gajjako muki omusolo kati gavumenti ekyo ekintu kyembankoledde abantu beeko ejja okuzuula okukola ki okunsasula naye ngaokwange mba nkujjanjabi ate gavumenti eryazaamaanya ejja kusasula gavumenti eryazaamaanya oba newagiba myaka emeka waliwo omuyimbi kati waliwo omuyimbi gwe nawulira yimba oluyimba bw'eggwanga namuwulirako nakati tebamusasula naye nga omanyi omwaka wegujje gavumenti yaliko nali nkyalina naye nga gavumenti yali oba oboto oba nisimanyi era ne kakati waliwo abaana kati waliwo ne kakati n'abaana bajja kufuna ku ssente ezo n'eriddako gavumenti eryaza n'eriddako abaana bange bali basasula okay tugenda ku nsonga ya music naye n'ekirala mu byonna nze gavumenti enjagala ensasule omanye ebiseera bisinga tutambula ne bino ebigambo enjogera nyinza okugjamu ekigambo nekiyita besobola okukwata noba otambula butambuzi osobola okukola ensobi gyotamanyi naye nze kimu ekyo nsibengana mukyala wange nsibengana mukyala wange kikyotegeeza bwolubanga okoze ensobi omusango nze nsibengana mukazi wange obeere naye mukomera lwaki bwomala mukomera nga toli naye ekyo kyokka kyenjagala ebirala nobwe batakujjayo nsibengana mukyala wange tugenda ku music okuvaayo n'ojja n'oyimba obusawo oba emirimu gy'obadde okola akasente tekakyalimu amwekali wali ensonga waliwo naggambe abantu abamu balwala abalala ne bawona abalala bafa abalala bazaalibwa kuno okujjanja bwetusobola kuggwamu ssente so kujja mu industry it is just because kitone ekindi bubi kindi bubi kindi mu nakyo kinkotya kindudde nakyo ndi mwana mutu ngenda okuba nga kivuddeyo nga omanyika nkubuulire ekintu kye bayita ekitone kikubeeramu ng'omuntu w'empisa embi olugira alina wabeera gona nga ayitise naga nti bulijali bwatyo akati nange bulimbadde ndina nayogera wano omuntu enalina nawobanga omukazi afuna olubuto amala emyezi emera negikola ki yagalagana ekitone kiba kirina okufuluma amala omwezi 9 n'azaala emyaka gyonna obadde luddawo okujoininga industry nga emyaka gigenderera teginaba kugenda nkyali teginaba kugenda olaba ne bajjajjaffe abayimba bano bagundi baddaani mugula webali bakyayimba bakyayimba bafresh jajja abantu bayimba kati sijiddemu ate tebalumpandiikidde tewakedde ku makini bampandikira oluyimba Sheeba mugambe ajja kima oluyimba buluyimba era kasa akiwulidde kasa kyogedde nedda tekigenda kuva mu munnamawulire anti bagamba nti nze gwe nze mpeereza ggwanga ate gwe oweereza bawagizi bo nogwadde eggwanga bempeereza balemu abantu ekituufu ekiriwo ekya byonna ajje tukole kulabu nze sina tabu tewali buli kimu kijja kuggwa lujja kunyuma tujja dutambuza tekina buzibu ate waliwo ekiyinza okugaana